Muna NRM Andrew Okulonda olwaleero okunoonya akalulu akutandikidde mu ggombolola ya Kidi ng'enaasanze abawagizi be bamulindiridde. Kampeyini ze zeeyongeddemu ebbogomo oluvannyuma lw'okwegattibwako omubaka omukyala ow'Omoro nga ye Catherine Lamwaka. Atia lok machala member me parliament me Omoro district. Amira watch kilo tuwa duju mai kumala me Uganda tutwale mai Omoro. Because when I look at the health sector, I look at education, I look at roads and construction, I look at all these sectors, I see tremendous improvement. Abatuuze babategeezezza nti bakyalina okusoomozebwa mu byenjigiriza kuba balina amasomero matono ddala. Ojoko oluvudde wano agenze mu ggombolola y'Erakwana ne Lwakaya ng'okunoonya akalulu akutambuliza ku nsonga y'okwegatta n'okusonyiwagana. It was a vote to the president, it was a date to our fallen speaker to deliver on that promise. So we're basically here to see how we can accomplish that task. Those promises that were made when the vote was cast. Abakulembeze ba NRM balina essuubi nti akalulu baakukawangula oluvannyuma lw'okutongoza enteekateeka yaabwe ey'okukanoonya. Because where we started from was worse than this. We became a district on our own in 2016, July. And when I count the years down the road, I'm very convinced that we have done quite well. And I appreciate the NRM government quite a lot. Atakwatidde ekibiina ky'NUP bendera olwaleero atalaaza eggombolola ye Orapwayo okumatiza abalonzi nga bw'alina obusobozi okubakiikirira. Bano nabo balina essuubi okuwangula akalulu era nga bakunze abantu okulonda omuntu waabwe kuba y'anaasobola okutuusa ensonga zaabwe mu bekikwatako. Olayo ebintu ensonga eziri Omoro, ensonga z'amadwaliro, ensonga z'oluguudo, ensonga z'amasomero. NFUUFU Odong Justin agamba nti tewali kibiina kirala kitegeera bizibu by'abantu b'Omoro nga FDC. Abasabye okumulonda olw'ebisigadde babimulekere kuba ali ku mulamwa gwa kuweereza abantu bonna. We realize that we have a very poor road network. Even bridges, culverts, they are destroyed. Sometimes even the district engineer put the culvert like the ham. People could not even ride on the road safely. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.